Lunaku lwa leero tuzze mu kwebaza okwa omulabirizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Edobozi Kityo Wulira nga yeebaza emyaka 2 Mukama Katonda gy'asobodde omuyisa mu buweereza bw'ennamirembe okuva lwe yatuuzibwako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka 2009. Kale katukuyingize mu kkanisa aye tulabe okubuulira bwe kutambula. Kusaba okwaliyo okw'omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe kitaffe mu Katonda Edobozi Kityo Wulira bwe yali yeebaza emyaka 2 gy'amaze mu buweereza bwe okuva lwe bamutuuzaako ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omwaka 2009. Eno nno okubuulira omutambizi omukulu yali omulabirizi w'obulabirizi bw'emityana eyawummula kitaffe mu Katonda Wilson Mutebi era nga yali ayambibwako ddiini wa Lutiko y'ennamirembe Benoni Kityo. Okubuulira bawulira ebintu ebiwerako naye ng'okusinga kwonna kwetoolera nkukwebaza. Kale katusooke tuwulire omulabirizi eyawummula Wilson Mutebi ate tukomewo. Mukama omulabirizi ate ne maama Faith sebo owekitiibwa Profesa Bambi ne maama Esther abooluganda mwenna abasobodde okubeerawo mu kusinza kuno okukulu mukkirize nsooke kubaaniriza mbaaniriza buli
era mubalenga ebibala. Abasomi ba Bayibuli mumanyire ddala nti ebigambo ebyo Bishop okubironda bibeere ku mulamwa yasinzidde mu Njiri ya Yokaana essuula 15 kubanga ebigambo ebyo njiri. Era mu kubuulira kwabwe ku mulamu kwe ngenda okwetooloolera mu birowoozo byange byonna bye njagala okuleeta gye muli mu kiseera kino ekikulu bwe kityo. Era kale njagala okusiima Bishop Right Reverend Wilberforce Kityo Wulira ne maama bwe baasiimye bwe bateesezza ne bagamba nti nze kale yawummula emityana nti era nzije wano nkulembere okwebaza kuno. Kakati nze era ne maama tutambuddeko nabo akaseera akawera. Okugamba nti Bishop Misaili Kawuma eyali omulabizi waffe wano bwe yampa omulimu nali mu province nampa omulimu mu diocese ngende muwandiikire mbere omuwandiisi wa Namirembe diocese agamba mbenga Kanani Kaweesa wali kubanga gwe mulimu namulimu omulimu gw'omukulu oyo Kanani Kaweesa mu Bishop Misaili Kawuma yakumpa. Kaakati bwakumpa nesisinkana munnange kakano Bishop waffe wano naye ng'akyali kamale gagamba nti nonobakitutakula ng'akyali mulenzi kumpi kubanga yali tannawasa mu kaseera. Kale nze ninkulembera n'abalala baali mu ofiisi awo nengamba mukono gwe mugunyi nnyo mirimu gitambula yali akulira ekitongole ekyabakuka naye emirimu ng'akolera ddala bulungi nnyo. Bwayita mu bbanga ne bantwala emityana nga bansabye ngende empeereze nga kyejja empeerezeeyo. Kaakati Bishop wange oyo n'afuna omufumbi w'ettooke ne bagattibwa wano era ne basalawo bombi ndowooza ne banaabwe baali bakolagana wano nti era bakkirire emityana esabbiiti eyo esooka bayimale wamu naffe. Kale mbese ebigambo ebyo bannange kubalaga nti nze ne maama tulina okwebaza Katonda kunene nnyo okulaba bannaffe bwe twalaba mukanga bakola bulungi nga twebaza Katonda kuwaabwe okulaba nga kaakano Katonda bawadde omulimu guno. Era munnange bwe yansaba nzije olwaleero wadde saamugamba ne mutima gwayinaga nti akigwanidde sebulibalekebelere ddala. Mulamwa gye muva Enjiri ya Yokaana essuula 15 olunyiriri olwokutaano n'olwomukaaga. Era nsaba ddiini ng'akozesa akazindaalo kali ekitundu ekyaki nsomere. Enjiri ya Yokaana essuula 15 olunyiriri olwokumeka olwokutaano n'olwomukaaga kyokka. Gamba bw'ati nze muzabbibu mwe matabi abeera mu nze nange mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja. Kaakati nange nga ndowooza ku mulamwa guno nayagadde nnyo okufuna ekifaananyi eky'omuzabbibu. Naye olw'okubeera nti wano tulina mizabbibu oba wenyini tulina mizabbibu wano gyalinga wenyini gyabanga mu nsi entukuvu Mukama waffe Yesu Kristo ye gye yakulira gye yaweereza. Kale nalowooza kanfuna ekifaananyi ndowooza ekituufu wano kinanyamba ne ndowooza omuyembe. Kati wano singa ngamba nti yali alaba ku muyembe mwenda mujja kulola kubanga wali atalabaga ku muyembe. Kale ekifaananyi ekyo kyenjagala tugende nakyo nga tufumiitiriza ku birowoozo by'omulamwa omulabirizi bw'atulondedde.
bw'osoma ebigambo bino n'olowooza omuyembe ofunira ddala ekifaananyi n'ebirowoozo mukama waffe Yesu Kristo bye yalina. Kaakati nze ku lubalaza awo nga nnengera omuyembe, singa ekiseera kibadde nga gunaatera okuleeta ebibala, gusooka ebimuli, ebikoola bye byonna bikukumuka, ebimuli ne biryoka bikusaanikira byonna era kulabika bulungi nnyo. Kaakati ebimuli ebyo nga bigenda bikukumuka ne bulyoka buleeta ate ebibala, era ebibala nabyo birabika bulungi nnyo okutuusa ne byengera. Mpozi ekiri ewaffe nti abantu tebannayiga nnyo kussa kitiibwa mu bintu bya bannaabwe, era obutabi obumu olaba nga buzitoowererwa ebibala ebyo ebiriko kakaka nga bigenda gikula, naye weetegereza mubaamu obutabi obulala butonotono ng'ate bwo tekuli bibala. Kale ekifaananyi ekyo banenjakabe nakyo muyembe gubaze bulungi naye tekigaana obutabi obulala obutasobodde kubala kubeeramu. Era ewaffe maama kyatera okukola atera okufuna bannaffe abalina ebbomba erina n'ekayingiri eno n'afuuyira muyembe okutta obuwuka. Ekyo nga kiwedde afuna omuvubuka mulenzi alina makansi n'agenda ng'ajjamu obwo bulabika nga sibugasa tebuliko bibala. Kati ebirowoozo ebyo byonna bannange banyabo ne basebwa nga tuli mu kusinza kuno okwavu bwe tuti badde nsaba mubeere nabyo mu mitima gyammwe. Nate asomere
essuula 12 olunyiriri olwokuna olw'ekwoyo olubeerera abapoliisi essuula y'okubiri n'okutandika olunyiriri olwokuna sikyekiso enduwa naye waliwo enjawulo ez'ebirabo naye omwoyo aliwo era waliwo enjawulo ez'okuweereza era mukama waffe aliwo era waliwo enjawulo ez'okukola naye katonda ali omu akola byonna mu bonna naye omuntu aweebwa okulalibwa kw'omwoyo olw'okugasa kubanga omulala omwoyo amuweesa ekigambo eky'amagezi n'omulala aweebwa ekigambo ekyokutegeeranga w'omwoyo omulala okukkiriza w'omwoyo n'omulala ebirabo ebyokubonyanga w'omwoyo n'omulala okukolanga ebyamagero n'omulala okuwuliranga n'omulala okwawulanga emyoyo omulala engeri z'ennimi n'omulala okuvundulanga ennimi naye ebyo byonna omwoyo y'omu yabikola ng'agabira buli kinoomu yenga bw'ayagala ekigambo kyekigamba nti ebyo byonna byabawo obwaki olw'okugasa olw'okugasa ekyo kyembadde njagala kisembe webalise kugenda otude webalira kale no mu bigambo ebyo pawulo omutima omutukuvu atuyigiriza nti buli mukristaayo yenna ayitiddwa katonda amuwadde ebirabo bye by'anaakozesa okuweereza era obwagibwa emisana n'ekiro buli kaseera tonakona kubeera kukozesa endaba ebyo kale kwebaza kuno tulina okwebaza katonda kale ekuwa ekirabo ekya bishopu waffe ne maama naye fe abakuze nabo buli lwe babadde baweerereza katonda okukozesa ebyo katonda byabawadde n'okutuusa luno byo ng'ekkanisa esiimye eti batukulembere kubanga n'obukulembeze nekyo kirabo katonda akibawadde basobola okukulembera kale baki bayinza kukulembera dayosisi eno baki bayinza kukulembera mu kkanisa wadde na mirembe kakati baabo era bali maaso gaffe beebaza kakati mu kusaba kuno tulina okubasabira ate ebbanga lyesigadde mu maaso baleme kwerabira katonda bawadde ebirabo bingi naye abibawadde olw'okugasa kale naliwo wano mukadde waffe profesa abulosiramu yeyamita kubanga yagamba nti nja kwebaza lusaabidde era muyisuubire omukwebaza kale nembeera okutulo naye nasanyuka nyokuwulira bishop muima eyawumula era nga nekyajawumule ng'atutegeeza ti amanyi bulungi profesa nsiba yatunyonyola wano ebyokusoma kweri kwonna n'agenda mu byokuweereza n'alyoka agamba nti profesa katonda yamuwa ebirabo ye yabikoonako wano ebyamaanyi byoza byalinga bisatu n'agamba naye tuli wano okwebaza profesa kubanga ebirabo ebyo katonda bye yamuwa tabituddeeko abikozeseza bulungi nti eri mu gavumenti bonna babadde agenda ebirabo bikuze bulungi kale ebyeri yafunye ebitiibwa okukozesa obulungi naffe banyinye mu kkanisa tufunye ebitiibwa kubanga tubagamba nti singa mulagiro oyo nga bwaweereza mwandimanyi ti omuntu bwabeera omukristaayo aweereza bwati kale awo tuba tufunye naffe credit
ate ye omulabirizi kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyolwalira naye yeebaza mu bigambo bye yayogera ebintu bingi nnyo eby'enjawulo mu kwebaza kwe era katufune obubaka bwe nga bwe bwabadde. Neebaza Katonda olw'ensonga nnyingi naye olw'omukyala ono sebo erinnya Esther mweri mu family naye Faith akati Faith nga mutusabe osembereku wano era n'omwana waffe yekka asobodde okubeera wano simanyi obanga baze kubanga batandise nga bali mu masomero naye bamusabe Esther obaayo naawe jangu oba neddaani okomyewo oba Faith okomyewo omulala ali mu kisulo njagala nnyo okwebaza Katonda olw'amaama kubanga tewaliiwo kyetwandirizizza kukola awatali kubeeramu era n'abaana baffe bano bannange mwebale nnyo mwebalire ddala ddala abaana baffe abalamu era n'abaana baffe n'abooluganda abali mu nnyumba yaffe basaba muyimirire yonna gye muli abamu muyinza okubeera eno okuweereza n'abalala muyinza okubeerayo kubanga famire engazi nga mwabajja mu maka omubasinkana era mwababaaniriza awo bonna gye bali mwebale nnyo mwebalire ddala bannange mukoze bulungi era njagala okwebaza omusirikale kubanga oluusi kitubajjukira naye oyakulawo bulungi n'oyingira oba n'akubuuza bwe weetaaga n'akuŋŋamya bulungi naye mwebaza ndowooza amaka tegannaba kakati nsanyu kujja n'olwekyo mweyongere okujja tukyayaniriza era twakwadda nga twaniriza n'olwekyo mujje abo bonna bakola bulungi mu ngeri y'okutwaniriza n'okumanya kiki ekiri mu maka. Nina essanyu akawungeezi kaleero twagala ebbanga lyonna okujjukira nti ebintu byaffe bye tukola byonna biri mu bitongole eby'enjawulo era ayagala okumanya ebitongole ebyo bitambudde bitya emyaka gino ebiri. Ekyaffe kwe kuteekawo embeera esobozesa omuntu okuweereza ng'akozesa ebirabo Katonda byamuwadde era n'obusobozi naye bimanyibwa bitya eri abantu? Omanyi otya oba ebintu bye twogeramu obutonde bw'ensi nga bikolebwa? Omanyi otya abeegayirizi Katonda abakozesezza atya? Omanyi otya enteekateekeriza ebyenkulaakulana mu myaka 5 mu myaka 10? Ebyo byonna biri mu bitongole byaffe era njagala okwebaza abakulembeze b'ebitongole ebyo mwenna abakulembera omuwandiisi w'obulabirizi byonna bye mukoze ebiri era twebaza Katonda era bisoboka okumanyibwa bitongole byaffe ebyo. Kale okusaba bwe kutyo kwatambula naye ate twasobola okufuna ne Maama Faith Kyolwalira mukyala w'omulabirizi w'e Namirembe era naye n'atubuulira ku ngeri gye bayiseemu mu myaka gino ebiri okuva omulabirizi we yatuuzibwa ku ntebe eno era naye yatubuulira bw'ati Maama Faith Kyolwalira. Mwenna abatulaba ku Bukedde TV yaffe eno okusooka twagala okwebaza ababukedde okubeera nti bannange mufubye nnyo okubeera ku mikolo gyaffe gyonna nti wakati mu birala ensi eno byerimu ebingi n'ekigambo kya Katonda kivaayo ne mutulaga. Twebaza nnyo 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 olw'ekiseera kino. Tuli wano e Namirembe nze ng'omukyala w'omulabirizi era n'omulabirizi era n'amaka gaffe
kwebaza Katonda. Olwaleero tuzze wano kwebaza Katonda olw'emyaka 2 gye tumaze nga tuweereza mu buweereza buno bwe yatuyitira okuweereza. Tumanyi nga Zabbuli 1:15 bwega nti siffe naye erinnya lya Mukama erisaanidde okutenderezebwa. Tuzze wano okuba mu mazima mu butuufu kwebaza bwebaza. Olugendo lutambudde luwanvu, ebyolugendo olwo luwanvu twetaaga ne tutuula ne tubisengeka bulungi, naye nga mu byonna tulabye omukono gwa Mukama nga guli naffe okututambuza, kubanga bingi buli lunaku wajjawo ekipya, naye mu byonna nga tulaba Katonda waffe ng'atuwa amaanyi, ng'atuwa obusobozi, nga tulaba ebintu nga tutambula nga tugenda mu maaso, ate nga tulaba nga tuli wamu. Ekyo ffe tukyebaliza Mukama. Ekyobulabirizi buno okuba nga tuli wamu ky'eky'omuwendo kye twebaliza Katonda. Mukama abawe omukisa. Nkwebaza okubeera naffe gwe abaddala Bukedde TV okuva programu eno Wulira Eddoboozi gye yatandikidde, era ng'ebyo bibadde ku kkanisa y'omutukuvu Pawulo e Namirembe. Tusinkane sabbiiti ejja, sigadde ndi Agnes Nakafeero Bulega. Beera bulungi, weeraba.